baganda bange nzize mbawulira nga boogera kubanga BBS muyina engeri yammwe ekintu mwakisaanikira nti omuntu ne ku ssimu ajja alaba n'olwekyo bw'otuuka ekikeerezi tekitegeeza nti obeera totegedde byagenze mu maaso kubanga tujze tukola ki tulaba n'olwekyo kiba kikulu nnyo okubeera nga kwegamba ekintu ekyenjawulo kyokola nga tewaliwo yali akikozeeko kuba kulaba kwe kufa ffe abakatuli kitukkiriza nti omuntu omu yekka eyafa n'azuukira Yesu Kristo kakati yoyo yaba yakikolako era okikola ye yakirabako nga yakikolako mu Uganda n'olwekyo kyo kyanjawulo era mu buntu mu nkola ey'obuntu batugamba okusirikira ebizibu byonna ebibi omuntu byaba yakoze nemwogerako ebiki ebirungi naye Honorable Mbidde naye I agree naye ene bali baba babyogera wabawo n'obutamiivu bw'omulumbe naye kujja kubolanya nzi sinawulya nakatamiivu ka mulumbe kakati ono akugambye noono muganda wange ani yakulembera okukyusa okuggyako ekkomo ku bisanja kyogaba amwogerako birungi ng'akikoze era ekyamumisa obululu kubeera nga kyabadde kirungi kyeyakola nedda naye nkugamba nti ebyo bwe biba biweddewo muba mubikola ki ekyekisanja ekyo tuyinza okiyitaako abantu ne tukireka mu bbanga ttyo ekisanja ekyo saagala tugaye nti Jacob yeyajjako ekkomo it was a committee baakumenyedde committee abaaliko bonna nga Jacob aliko bwomu bw'ati kuba chairman's opinion ku committee teoverruling balala bonna kikyebagize nze kyesaagala kulabika nga agamba nti yakola bibi ng'ate enkola yaffe tetwogera bibi ku muntu yagenze naye tewaliwo mu record kiraga nti yakola minority report kugamba kitegeeza nti ekyo era ye yakikulembera it would have been very abnormal chairman wa committee okola minority report naye rules zikikkiriza kubanga gwe nga ssentebe okisooka ojja nga tosayininze kubanga bw'oba tewakkaanyiza nabikoleddwa ekyo gwe kyobadde okkaanya nakyo kyoleetera mu birowoozo naye nakyo ate yali looya naye nakyo oba yakikola ng'akikulembedde over period of time kiyinzika okuba era kiri nti abantu abaali abanyiivu osanga basiima over period of time kyekyo lwaki n'abali mu bibiina ebyenjawulo ebyopposition Mao yagambye kangende ku mukulu Mao yennyini president general yagambye bwe yamala okuggyako ebisanja Mao yamunyeegira era Mao n'amudi campaigninga of course mu kalulu akaddako kyayava teyajja mu kabbiri mu ate nga ye olanya yeyamba Mao n'amuwa omusaala gwe ng'agenda eggulu ono n'amudi campaigninga n'amusuula naye yagamba newakubadde yamusuula bwe yamala okusuula Mao nga Mao takyali member wa parliament basigala bawuliziganya Amina Olanya nga takyali member wa parliament basigala bakola ki bawuliziganya ne Mao yalaba nti ng'abakyoli baali bafiiriddwa era mu newakubadde 2016 akomawo 2011 akomawo ng'ate ali mu NRM ate ku luno teyamudi campaigninga akati mpenzeho ne confirmation akatono nawulidde ku lumbe obigambo bya Mao obuntu Mao yatugambye bwalwala twogera ku individual person Mao bwalwala bwakola businga yakubira Jacob Olanya nga ye speaker namugana wagenda mu kibiina kati oyina obuyinza kozesa obuyinza bwo olagira helicopter ennoni and he did it Honorable Mbidde obuntu obwo buzibu nnyo yamudi campaigninga luli era olaba ne wandire nti oyo bwafa buzibu obuzzeewo si kituufu nti talina birungi byeyakola ki byeyakola nkugambye nti enkola ey'obuntu tetukkirizibwa kwogera bibi ku muntu yatugoze eki eyatugenzeeko Honorable Mao bw'aba yaddi campaigning Olanya n'amusuula bye yayogera kati si byayinza omwogerako naye ne ku luli byali bituufu ne kakati bituufu naye kati yatugenzeeko kyenjagala okuggyako nga ku bonna kati kuliko mulimba let's look at the good side of it tutunuulira enkola ye kati problemu yange gyenfunye mu bannange bano nti tebaagala okyogere nako nti kisoboka mu mbeera Honorable Olanya oyo yagaanibwako n'okwesimbawo ku East African Legislative Assembly okuvuganya ne bamulwanyisa nnyo n'agenda ne mu kkooti
ng'amaze okugwa naye yagezaako okujulira nga okujulira kuliko wayogeddeko kati tunajja n'agenda ne mu kkooti n'afayiringa omusango Jacob Oulanyah versus Attorney General yawaabirako gavumenti era naye bye yayogera byali bikulaga nti ate era bakyamulwanyisa ng'ate yabafiiririra n'olwekyo njagala nze madde nkusaba Honorable Mbidde nze mbaka akantu kawe nga bakalabise mutuweeko Jacob ng'ayogera njagala kuwalaga Honorable Simbwa kyebaddaga nti aba NRM abamu bagezaako okusanyusa president naye oyo yali ayogera mu maaso ga president nga president akooye ava n'okutambuza bigere tuwe ku ddoboozi eryo. And then he said, let he who has not sinned cast the first stone. And their faces, which was full of anger, turned into remorse, turned into guilt, turned into embarrassment. Because thinking again, possibly one of them could have an evening with that same woman. Your Excellency, if we were to ask that same question this morning in this important meeting, let he who has not practiced corruption cast the first stone. We would be shocked how many stones would fly here. Mr. President, the pretense in this country, the showbiz in this country, everybody talks about corruption without identifying who the corrupt is. Mr. President, who is the corrupt? The corrupt is my wife. The corrupt is somebody's husband. The corrupt is somebody's sister. The corrupt is somebody's brother. The corrupt is somebody's father. The corrupt is somebody's mother. The corrupt are our grandparents. The corrupt are the society that we live in. Mr. President, we are all corrupt. Ekyo yakyogerera maaso president yakoye tamujjemu Mr. President, we are all corrupt. Genda maaso. N'olwekyo njagala abatulaba bategeere ffe wano enkola yaffe naddala wano mu Buganda muntu bw'atuva ku maaso tubikka ebibi ate ne tusoosowaza ebiki ebirungi. Eyo yenkola mwe tutambulira. Kiba kizibu nnyo okujjako nga wakola ebyenjawulo abantu okukukolako embeera enzibu ng'ate ovudde mu nsi. Right Honorable Jacob Oulanyah naye yabonaabona ng'omuntu nti akaseera ke baamusuulira mu palamenti y'eggwanga n'atadda nga bamulwanyisa olw'ebyo bye yali akoze naye nga bigasizza gavumenti eriko ng'ate ye wa ludda oluvuganya wadde ng'ebibiina byali tebinnateebwa mu kaseera ako naye buli muntu yamanyibwanga gy'akola gy'agwa. Yagezaako bingi naye yali musajja muyivu kubanga yayingira mu mateeka naye yagasoma bukulu yasooka diguri ndala kati n'agendayo n'olwekyo yayingira mu kusoma amateeka nga ddala agaagala. Omanyi waliwo okusoma kwa njawulo mukulu kadde Mukasa kwa mirundi ebiri. Waliwo okusoma kuno nga bwe twamanyanga mu P4 P5 nti nenkya kusoma naye babagamba nti nkya sikusoma nga musanyuka nga naye temuvaayo nnyo. Walinga okusoma ng'oyamba bakadde. Kugamba kati n'ova mu P7 ng'onoonya banantwala wa bwe nkola obulungi somero ki. N'ova mu secondary nti kati n'agenda Makerere n'agenda Nakawa oba Aduku ebaayo okusoma okufaanana bwe kutyo. Naye okusoma kw'oyagala ng'ogenze kukisoma kwe kwonga biri ebisooka biwedde kuddayo n'osoma. N'olwekyo yali amanya era mu bimu ku byakola yayamba nnyo South Sudan ng'etandika okubeera ensi. Era yatuggyako ne ku LDC eyo ng'abaana bamukolerako drafting. Nze kyenzijjukira kina draftingako nga yatunonye ye National Anthem Act eya South Sudan. N'olwekyo yali musajja mulwanyi mukozi ate nga yali professional nnyo. Awo n'alyoka dda n'aweebwa obwemupi ate awo n'alyoka afuuka deputy speaker. N'olwekyo kyeboogera kituufu nti ku bonna abaamukola ebibi talina gwe yeesasuza. Naliwo ng'essimu zikubibwa ezaamusaba okufuna ennyonyi etwala mukama waffe. Ye yali
simanyi lwaki yagaye nti yeyagikuba naye ye yali takyasobola. Nolwekyo ate omuntu y'omu ate n'akola ku nteekateeka eyawonya, kubanga Naluma oyo yali aweereddwa essaawa 4 nti mu ssaawa 4 bw'aba tannatuuka Nairobi ogani esigaddeko ekola gwali mutima gwokka ng'alina okufa. Naye nga bamugamba mu ssaawa ezo 4 mumutwale mangu e Nairobi okuva mulakya hospital eggulu ti naye temumukubako mu kinnya, kaagwa mu kinnya kyonna afudde. Kugamba oluguudo lw'eggulu okuvaayo okutuuka e Kampala nga omuntu toyagala osala ebinnya. Eddwaliro tebakiteekawo lyali libagambye mufune ennyonyi. N'olwekyo sipiika n'ayamba ku nsonga eyo. Njagala okubategeeza nti omusajja oyo abadde professional. Tulowooza nti tufiiriddwa omuntu abadde agenda okuteeka palamenti eno ku musingi ogutambula nga gutegeera kye gukola. Kubanga abantu abasinga bali mu palamenti si bapya mu byabufuzi, si bapya mu palamenti, naye bapya ne mu byobufuzi. Kwegamba abasingira ddala nti bapya mu palamenti ate bapya ne muki ne mu byobufuzi. Nti era kubanga babadde bakulembeze, ebyobufuzi byawukako ne mu bukulembeze. Babadde bakulembera bambayedde ne bandi ze bakulembera n'ebirala. Naye bw'oyingira mu palamenti kati nga ogenda kukola tteeka ku byobulamu, ogenda kukola tteeka ku external tariffs, ogenda kukola tteeka nga mwege awo kati gavumenti egenda kubanga nga bbiiru bwereeteddwa bweyita. Kakati nno waliwo obulabe. Abantu baffe abatulaba bo tebayinza kumanya. Naye kibi nnyo gavumenti ebeera ekulembera. Kakati ffe abali wano ffenna tuli bafumbo. Naye bw'oba toyina oludda oluvuganya abeera mukyalawo nti tosobola kuyingira buli lunaku ssaawa 12 ez'okumakya ne bw'aba si takubuuza gy'ovudde. Naye olw'okuba nti waliwo enteekateeka buli olina okuba nga wannyonnyoddemukko katonotono bw'oba nga oli muntu ayagala amaka ago gatambule mirembe. Wakiri ne bw'olimba naye nga waliwo kyonnyonnyodde. Waliwo ko kyonnyonnyodde. Naye kati tutuuse ekiseera nga gavumenti ejja kuleeta nga tennyonnyodde buli kyeyagala kikole ki. So nga obeera tolina kyokoze bwegombidde ng'abalabi obamalamu amaanyi. Kati era nze bwe buzibu bwe nnina. Nze simanyi bulungi kukweka kintu kye ndowooza. Era ebyo bindeetedde obuzibu nti bakukyawa n'okukyawa. Ate nze mukulumbidde naye n'abakwagala n'abakukyawa baba bamanyi by'otegeera.